Yes, mugama mtamwe n'aba tulaba Uganda mu Kamoli tukomyewo ne story ndala tukomyewo na mawulire amalala choba okola tu following ku Facebook, Twitter, Instagram tuberenga tukwasaganya ensonga zino tubeera active 24/7 osobola kuweereza ekibuuzo kyo sawa yonna ojagalira agakuleetedde olunaku lwaleero n'agakusakidde bampita Ntambi Jimzo Rich Boy Maxud Junior osobola kumfollowinga wonna woyagala Twitter, Instagram ne Facebook ne tubeera nga tukwasaganya ensonga zino bulungi. Olunaku lwaleero tukuleetedde omuyimbi gwe bayita Chosen Becky ng'akyali South Africa wamu ne producer gwe bayita Artin Pro okubasaidiza Machindye amalo ge twakafuna okuva mu nsonda ezesigika atenga siga palapase mwana mwola gwe bayita Chosen Becky bwatyo atatudde wakati okuba nti agezaako okusabisa ebitundu bye ebyekyama Chosen Becky bwatyo yasazeewo yefunire mumpi munne shoti papa yafunye shoti mama ne shoti mama yafunye shoti papa nga wetwogerera mwana mulenzi gwe bayita Chosen mwana mulenzi gwe bayita Artin Pro bwatyo agezaako kubanga alia ebikoloboza ebya mwana mwola gwe bayita Chosen Becky batono twabasanze mu zonda twabasanze birundi mingi of course twali ku studio wa Artin Playo side ze Machindye ne tusanga nga waliwo embeera gye bataddewo however much ne twakitwala ng'ensonga twali tukyanyumyako omukulu Artin Pro nakuba akasimu ng'akagulumiza mwana mwola gwe bayita Chosen Becky navayo namugamba nti baby jangu tukole wano tujangu tukole waka bado twalowooza nti abasinga nga bwe tulowooza nti abayimbi most of the time baba baze kukola waka ku studio munange kulu bwekityo si bwe kyali twagenda okumaliza nti mwana mulenzi gwe bayita Artin Pro no Chosen Becky bagaddewo studio bagenze mu kisenge ne bagako gye beetuusaako betwabuuzaako mwana mwana gwe bayita Chosen Becky tewana bingi nnyo byokuddamu yagamba nti first of all ye mukazi alina ebimubanja ate nekirala nga star alina kwagala star of course however much nti Artin Pro naku zino ayagala nnyo kamera twagezaako okumubuuza ensonga zino n'azeebalama naye nga tujja gezaako okuba nga tumunoonya 24/7 tubeere nga tumufuna twamutuuseeko ate nga amawulire ge tulina amalala ku Chosen Becky yennyini oyo kiteebereza okuba nti Chosen Becky alina blog omu gwayagala oba gwayendako ng'ayenda ku mwana mulenzi gwe bayita Artin Pro blog aba Firebase bamuyita Dictate Amel akitegeera nti Chosen Becky abadde nga abatizaba abantu babiri Dictator Amel kwogata ne mwana mulenzi gwe bayita Artin Pro naye nga bwe twogera ssaawa zino Chosen Becky ne Artin Pro tebeeta ssaawa zonna 24/7 baba bakyetuusaako so gwali eyo oba wepikira Chosen Becky oba oyagala Chosen Becky oba ominako crush bwe twogera Chosen Becky atokosa ntoke wa Artin Pro mwebale kubanga mutulaba mwebale kubanga mutuwuliriza wekumire ku Uganda mu Kamoli 24/7 tukuleetera ebigambo. Follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Don't forget to subscribe on this channel. Tukyawaleetera ebirala bingi nsigadde Ntambi Jimzo Rich Boy Maxud Junior. Bye bye.